wa TV business enene abalina agencies agencies ibiseera zibadde zikayana nnyo nga production houses zirwisa emirimu kati ate ffe kye twajja okutereeza so emirimu egyaffe tugikola in time creativity eri so high tugifaako nnyo ne tukuwa sound nga nnungi ey'akalango ne tukuwa video ng'erabika bulungi ey'akalango ne tukolera ziri concept ezibamba ezikola ezinoonya ssente so ya Stream Live Avenue eyo tubaddewo nga ekigendererwa kugiraga abantu bagitegeere era nga Stream Live Avenue eyo yeffe wewa abayimbi tuna abasuubira okujja ku recordingirako mu studio eno we mbadde njogera nkirambuludde bulungi tukola bulango akati bwoba yazze kuyimba mpozi ng'oyimba kaki kubanga obulango bwonna tubukola concept waliwo osobola okuyiya design noga nti kati kano njagala nga obulango bwo buyimbe kuba ne bebeera imaging owa radio waliwo ze tuyita sang jingles akati nosalawo nogamba nti tugeze nti njagala kulanga TV weti njagala kukayisa mu kajingo nenga nga kayimbe buyimbi ffe ne tukakuwera vibe ne tukarecordinga ffe tukola bulango ate era mu nteekateeka eno tusigala tutambula wamu n'abayimbi tutambula nabo era abayimbi era weesanganga mu kalango tusabika mu ndongo z'abayimbi aye nekira n'abayimbi bategeka ebivvulu babeera n'enteekateeka ez'enjawulo era still omuyimbi ojja ne tukusanda buli akalangoko nosobola okuba kati n'ebyobulango ebyatuuse ennaku zino bawuliriza ani agambye so abalina bizinesi eyo ekimu ku biganye bizinesi zammwe okusituka bantu bemukozesa oluusi so mujje tubakolera emirimu egyo then bano mikolo njagala kola video coverages ku mikolo egy'enjawulo kati nga bwe muli mu kutunuzaamu kamera ezo cameras tuzirina wano sijja kugamba mbu zisinga zino zemulina obungi naye omutindo faye twagira guli gwe nnyini kuba ekifaananyi kiba olina okugenda ku TV n'okiraba nga kyekyo nebeera YouTube channel n'ogiraba nga yeeyo video esalawo so tukola video coverage ku mikolo egy'enjawulo ku events ennene n'entono byonna tubikolera wano ku Stream Live Avenue era tubakolera videos of course ez'omulembe kubanga tugenda okwata oluyimba basayinize n'abayimbi abagenda okubeera nga bakuvoisingira tetwagala kuwulira ano nti akubanja kakati anti ekyabayimbi gwe kyobamanya mu ggwanga Uganda mpulira ndowooza bwe kuba nga si kwesuddiya ffe tulinako ettoffaali nimbye akati wakati mu kubeera nti sirimbye abayimbi abo bwe tuba tumwetaaze nga tuli akalango ne tugamba nti kana akalango nti Lydia Jasmine ajja kukatereramu we contacted the management twetagamu ekiroboozi ekisaakaana ekya bafana twetagamu bafana nga tumuyisaamu olukomo ne management ye nga bajja nga tusayininga contract nga tubasasula nitwetaaga kinyanyanyanya tugaa ti New York ono ali atya nga tumuyita so Stream Live Avenue eyo mwabalina business ekyenjawulo kyemugenda okugifunamu nti osobola okwakisesinga amangu omuntu yenna gwe wali weetaaga nga yakubulako dda wamutya dda watya okumwakisesinga ffe ne tujja ne tumukozesa emirimu gyo business n'etambula nga tuyita mu kulanga kituufu nnyo ebisale tetujja nnyo okudda wano kubagamba nti akati akalango be kati kasente bwe ziti naye munnange nga naawe era bw'obirabye ebintu bigezaako kubeera organized because this is a fully registered company Stream Live Avenue kitegeeza bitukola byonna temuli mu kutetenkanya akali naawe suubira service etali mu kutetenkanya ate service bwe teri mu kutetenkanya naawe bw'okimanyi kibakkiriya wali mutera okubeera busy up and down leero muli Masaka leero muli Mbalala omuntu ajja kwagala okujja okukola akalango nga yagala Mbazira Tonny oba Ssuna Ben yaba akamukolera asangewo omuntu mulala mubakakase nti mwe mujja kubaawo basangawo kati era bino ebintu bibeera bya program nti nakalango si kirowoozo omuntu kimugwako ddakiika eyo aba yakeetegeka dakiika eyo era omuntu aba yeseeti nga daga nti neetaaga akalango kange nga nanga ekisibo kyange nga nanga eddwaliro lyange ekyente nga nanga eddwaliro lyange nga nanga ekivulu kyange ebintu ebimugwako bugwi so oli bwagamba nti nno bw'omanya nti nno baleese akalango olunaku olwali enkya kalina okukolwa bizinesi ez'okukola endala zonna oba ki obijjawo n'omanya nti noki oba n'omanya nti ebivulu byange ngenda bibeeramu kawungeezi emisana kansandala baye akalango k'abandi ebintu bitambule bulungi.